Bwetunulira mu ndabirwamu kyolaba kyoli tunula weetegereze. Endabirwamu mu Savannah 256. Endabirwamu. Abasawo mwebale kutujjanjaba bannange tusiima mutujjanjaba ne tusobola okubanga tuwona obulwadde oba kutusumbuwa. Abasawo mwenna kisuubirwa okubanga mugenda okwambala amatawo ago gwe mwambala agabawula kufa abantu abalala nga mukimanyi bulungi nnyo nnyini ddala nti omulimu gwammwe gwa kujjanjaba balwadde. Era musuubirwa okubanga mukimanyi bulungi nti omulwadde tajjanjabwa na ddagala lyokka n'enkwata gy'omukwatamu oba enjogera gy'oyogeramu naye emuleetera okusuuka oba obulwadde okweyongera obweyongezi. Kituluma nnyo nyine ddala nga gyenkomeza okujja gye muli ne mututunuulira nga be mulirako empalana oba okwogera obwogezi nga mulinga aboogera n'ababa banja abatannabasasula. Ate abasawo abakyala abamu ku mmwe ennyambala yammwe ya bulabe eri abalwadde okusingira ddala abaami. Mikwano nsaba n'ekyo tukitereeze kuba omusawo ayambadde mu ngeri ey'obuvunaanyizibwa gw'endabirwamu eri omulimu gwo kono omulwadde gw'ojjanjaba. Nsigadde nze Irene Nachiwewa, the Princess of Hearts Empeko yanga Kiki Miss Hot Chocolate, the one and on. Ndowooza otegedde naffe tubiraba mu ndabirwamu. Endabirwamu mu programu Savannah 256.